kusuula tuyagendayo naye kansobe ku kanso gye bagambye nti bali mu lukiiko. Era bituweddeko kubanga kakati fe abantu abatalina buyambi abatalina butuukizi tugenda kukola tutya kati n'abayonjo bansibiddewo wano wenkolya ka bizinesi kange sirina kyakukola obusente bwenkozesa bwa looni ngenda kujjawo sente za looni okulaba nga nsasula looni obwana bwange tebunnalya kwenkwendaba nga mutuna ofunira obusente bw'abaana bano ngenda kukola ntya banaye batusobedde bandibadde batuuza ku lukiiko ne batugamba mukuŋŋaane tulabe ekyo ensonga egenda mu maaso ku by'okukola wano ku nguudo naye kakati obuyimba bwaffe bonna abamu babusudde abalala babusudde eri tugenza okukera nga babusudde nabana batuteereddeko byobisibe kati tugenda kukola tutya emidaala gyaffe bagimenye atulira nawe tuli tawulira nawe ddala bakasasire batugagenda mu katale tewali ttooyi akatale kali ku liizi batusobedde tukole tutya kati nze nasaza amevuga nga tambuze sijagenda mu bataze maizi enkoko njemu omusuubuzi ekanso tetunyigangako kigambo n'ekimu wabula twaze okusemukiro nga batugamba nti ebintu by'abantu batandise okubimenya naddala balina bubizinesi obutonotono obudaaladala bano bantunda nnyaanya bantunda matooke ze nontunda matooke gaganuwa naye omudaala gwange guugwawo bagumenye ebirabi bino nabitadde wano ku lubalaza we mbitundira tetumanyi kiddako batugamba okututeeka mu katale gye batagala okututwala tekuli ttooyi baagala abantu babeere abantu abasukka mu 100 mu kifo ekitalina ttooyi ate si kiteeketeeke olwedde ebifo ebiri mu katale kuliko abantu abatwala emidaala egyo abadde bagikolerako aye gye baagala otusindika ffenno tulowooza kanso tekoze kuteekateeka kumala okututwala eri olwedde watali wateeketeeke. Alibala Anderson ntebe w'omuluka gwa Kokonjeri watu Kokonjeri Town Council wano mu Buliko nasaba kanso nimbagamba basooke batereeza akatale bategeere ensonga lwaki abantu kibaganya okuyingira mu katale tekalina access ku saidi eri endala eyakikuwoleeni era nimbawa n'example lwaki akatale saidi zeno kasobodde okubeera akalungi era n'abantu okukettanira kubanga kukalina geeti engazi abantu bebayitira naye saidi zeezo teriyo geeti eyinza kwetera abantu ku accessinga akatale so nze nteesa kanso kalina kusooka kugoba abantu ku nguudo namutawuni esooka ekole ku ekyo esooka etereeza abantu we balaga esooka ekole ku kizibu ky'akatale kyo kyennyini kyenyi gyeyagala bagende ebisigadde bijja kwekola byokka abantu bajja kwereeta byokka bokka abasuubuzi bajja kujja nga talina muntu n'omu abakasi
balina obuzibu bulimu lwa butawuliriza babakulembera ne balowooza nti bo baliteekeddwa okuleeta amateeka agateekeddwa okulembera ekifo kye bawaako abakulembeze obwe buzibu bwabwe kubanga olwaleero abalenzi kati abantu abalenzi abakolera kuno abalina emigaalo egyo omuntu ajja n'awa nusu 1,000 ewiiki naye nga kasasiro aleetebwa ku mulimu gwe okugeza nti mutunzi wa chapati kasasiro gwaleeta obuveera bwasiba mu chapati buleeta kasasiro amagi gakuba ng'akola Rolex be galeeta kasasiro naye bw'ogabana bw'asasula ssente z'asasule asasudde nusu 1,000 ewiiki that is 100 shilling per day zijjawo lwaki bateerako siiru kuno lwaki bateerako siiru bateerako siiru kuno tagayaffe tetuli batuuze bakukyalo lwaleka bateerako siiru netwataka nti tetulina abaana betulabirira bagenda tuyamba ki bagenda tuyamba ki kati buyambi ki bwe tuyambibwa nga bateerako siiru ate nga batujja ekikumi ekizaayo abaana ku masomero ekikola ki ekiweera abaana batulwalako okutuuka awaka omukazi akusaba byakulya abaana bakabanja kati ekikumi tugera kijjawo nga bateereddeko siiru nga tukolera babagambye ki nga bateerako siiru ate batunyeza ebigambo ffe twasiŋŋaanyeko siiru akatale kafaanana temuli bantu tokola abaise tukola buli kyetuleeta kyetisuulayo kuba omudaala bwayitirira ebweru buli wamu ku maduuka wawa ku miryango eno tetukola tuli bubi amanya Jason Sisara nga chairperson wa akatale tumaze ebbanga twagala abantu balina naye kati mu kaseera kano ebifo bingi nnyo mu akatale kiwulire twagala abantu bayingire akatale katulakulana bagamba nti kalina okusomozekana kabuyonjo kituufu kabuyonjo nobeera nakatale bwekati okafanga bwekati tulagawo tetulina gye tulagala ekyo kizibu nnyo ebyo byonna byebyogere abantu naye nga twagala akatale kadde ekyo ekibagamba ekitonna kati bamenya emidaala kituufu bagimenya naye nga babalaalikazi babasaba kuyingira wano nga bategeeza kuyingira wano myezi balemererwa ate nga kuwasanga wateeka akayumba kati akatale kano konna emanju waako emiryango waako wonna baali bakaddiza ebintu omuntu katasobola kuyingira mu katale wonna batundira buli ensonga eyo abantu
ekigambo kigala bagamba emyaka ebiri giyize ekyakiriko nga kaaso era mugende mu bifo ebyo byabagamba okugendamu tuzze tulanze ebirango bingi bategeeza abantu era kyetwakoze olunaku wekiro ekiriza olwaleero tutudde bintu by'abantu yeewudidaali gitabaddeko bintu ebimenyamenya obulooka busooka obutaddeko siimu nawe ne kanso yonna yonna erina kigenda kiisa okulaana okyagiriko pulaningi